njagala okutuusa okulamusa okunene eri pulezidenti waffe, pulezidenti w'ekibiina ekiganzi, ekibiina ekisinga okwagalibwa abantu abangi, ekibiina ekiri ku ludda olunyigiriza omuntu owa bulijjo, President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nenjagala okumwebaza ekibiina ekiri ku ludda olunyigirizibwa olunyigirizibwa abantu, oludda olunyigirizibwa oba okitegedde, oludda olunyigirizibwa abantu abali mu kunyigirizibwa, weerudda President Kyagulanyi kwali. Era nenjagala okumwebaza olw'obuvumu bw'ayolesezza, olw'amaanyi g'atadde mu kibiina, olw'amaanyi g'atadde mu bantu ngaffe okutuzimba n'okutwagazisa okukola emirimu mu mazima n'obwenkanya. Kubanga nze Nalweyiso Catherine Tusuubira tewaliwo yali ammanyi, era mu kunnonda tebantegeera nnyo nti kuba baali banjagala nnyo, wabula bannonda olw'okubanga baalina obwesige mu kibiina ekya National Unity Platform. Tebannonda ng'omuntu naye bannonda kubanga baalina obwesige mu kibiina ekya National Unity Platform. Era nvumirira buli muntu yenna eyayitawo ku kadi ya NUP, kuba ekyamazima abantu baatulonda si kuba nti baali batutegeera nnyo, naye obwesigwa bwe baalina eri ekibiina y'ensonga lwaki balonda Manvuuli, nga bagamba nti awali Manvuuli kola ki? Tiikinga. Era buli muntu yenna eyagira ku kadi ya National Unity Platform nga kaakati otandise okwogeza ebirimi, njagala abantu bakutunuulire nnyo, kuba Mukama waffe atugamba omusango ye bwe gumuyinga aguza mu kooti yaki? Kooti y'abantu. Era nsaba abantu mubeere nga mutuwetegereza nnyo, nange kuba naye mwennyini agamba nti naye bw'aba avudde ku mulamwa mukole eki? Temugoberera. Nange nga munneetegereza, nga mwetegereza abo bonna abajjira ku kaadi eyo naye nga bavudde ku nnono z'ekibiina. Waliwo abava ku nnono bangi nnyo. Era abantu bano njagala okutegeeza abatuwuliriza mwenna nti ennyaanya bw'ebeera mu kisero nejje etandika okuvunda, ennyaanya eyo kye bagikolera bagiggyamu mu kisero nga tennaba kuwonoona. Nnyaanya zino ndala nnamu, tebateri ddagala lye bateeka ku nnyaanya emaze kuvunda. Ennyaanya emaze okuvunda bagiteeka wabbali ne baleka zino ennamu. Era ekyo kyensaba mu abantu mwetegereze ennyaanya ezo ezitandise okuvunda mu kisero ezaagala okutonoonera ennyaanya ennamu. Muzirina muno mweziri envundu, mweziri ezivunze, oba oliawo nga n'ezimu zaagenda okujja nga zirina ebigendererwa byazo nga zitandise nga zajja nvundu, kati nga zongedde kwonooneka, naye ke kaseera kooti y'abantu yeesalewo. Ekyo nakyo kyewuunyisa nti muyina bammemba b'ekibiina kya National Unity Platform abalondebwa abantu okuggusa ensonga zaabwe n'okuggusa omulamwa gw'ekibiina, naye nga kati baabivaako bali mu byabwe, basiwa mukaabwe. Tinasiwa mukange basiwa mukaabwe. Amaanyi gali ag'abantu agabaleeta beerabidde nti ku mugongo gw'abantu abasibiddwa mu makomera ffe kwe tufunye ebiki bye tuyinza okuyita ebitiibwa. Waliwo bannaffe abaayiwa omusaayi. Tuli ku migongo gy'abantu abo abali emagomba abeebase, tuli ku migongo gy'abantu abo abali mu makomera abali agadde okubeera ne famirizi zaabwe, abali agadde okukolerera famirizi zaabwe, oba oliawo n'okukolera ekibiina okusingawo. Naye ffe ne tudda mu musaayi gw'abantu abo, mu maziga g'abantu abo, abantu abo ne babeera nga bazannyira mu bantu abo, ne batabavaluwinga. Ekyo kituluma nnyo nga ffe aba NUP abakyatambulira ku mulamwa gw'ekibiina. Nze Adam Kungu okutuusaako enteekateeka ey'olunaku olwaleero mu studios nina Honorable Tusuubira Catherine, Speaker wa District ya Mityana, ate nga nkyasuubira okwegattibwako Haji Latif Ssemagala Honorable ne Fred Bamwine okwogera ku biriwo. Mpozi olunaku olwaleero kyenjagadde osooka okugjawo, President rather State House evuddeyo newakanya ebbaluwa abadde etambula ku mitimbagano geraga nti yavuddeyo President Museveni nga ayagala okunoonyerezebwa kukolebwe ku Service Award gye twamala ebbanga twogerako aba commissioner ba parliament okuli n'eyali leader wa opposition mu biseera ebyo Mathias Mpuuga obegabira ssente. Mpuuga n'afuna 5, ba commissioner abalala 3 ab'ekibiina kya NRM ne bafuna 4.
So baluwa yadegamba nti kunoonyezebwa kukolebwe president ng'abuuza mwaliwa IGG akozeewo ki caucus yakola ki ne State House evuddeyo negati ebyo si bituufu baluwa eri fake si ya president wedda ndaba abantu nga bagamba nti kitegeeza bwebanga baluwa eri fake ye president ne NRM boba wagira obuli bw'enguzi naye ebyo biri side eyo kkiriza tugende ku nsonga enkulu lwaki weetuli wano ali ku radio 4 mumaze ebbanga ddene nga mwogera ku buweereza bwa gavumenti nga nti waliwo ekizibu mu masomero mabi tegali ku mutindo malwaliro teri basawo teri ddagala enguudo mbi n'ebirala kibuuzo kitubuuza leero nti gavumenti ya NRM nga yakafuga kati emyaka egikunukkiriza mwana bakyasobola okusembeza obuweereza eri abantu oba tugambe nti byagaana honorable ndoza ntandike naawe gavumenti eno ekyasobola okutereeza ebiganye sisuubira nti gavumenti ya NRM ekyali n'ekyamakulu kyegenda okukyusa okuleka nti kati eyonoona bwonoonye kuba byonna byekola okutereeza eyongera kwonoona olugoye lwali luguddeko mu ttaka nga lubisi ng'omaze okulwoza ne lugwa mu ttaka n'olukwata okwagala okulwoza olutukuze naye nga lwongera kuguba bugubi kati estate NRM mweri obudde buno kuba nebyekola byonna byoleka nti kati tekyasobola kutwala ggwanga lino mu maaso kati otunulira ku bino ebifo ebyakafuluma ebyaba RDCs already ba assistant RDCs tubadde tukyakaaba ne ba RDC abaliwo tukaaba ne ba deputies abaliwo kakati ate etonzeewo ekifo ekirala era okwongera okukaabya bannayuganda simbi ya muwa musolo nsimbi ya mwewa musolo yetambula yegenda ebifo byaggwawo kati bagenda buli kaseera batondawo ebifo ebipya bongera okubanga baakomodatinga n'abaana baabwe abakoze eki kati bano bazzukulu bafitinga mu bifo ebyaliwo nga NRM ne bafitinga mu bifo ebyaliwo balaba tebimala ne bacreating eby'abaana baabwe kati eby'abaana baabwe nabyo biweddewo kakati bacreatinze ebyabazzukulu baabwe mu ba assistant RDC naye kiki ekiremye deputy ekiremye ne RDC ekyetaaga assistant kyagenda okukola tukaabye n'abantu bano bebamu bebajja ng'abatuyamba ku nsonga z'ettaka naye bebamu bebasibye emivuyo gy'ettaka mu madistricti gaffe bebamu abakolagana ne bano bagamba n'ogu abajja fenga abatuuze mu bitundu ebyo tetulina nnyo buzibu naye bano abapya abajja okujja okubba ettaka ate bava mu bo kati bwe bamala okuva mu bo ate ne bajja bacreatingawo embeera mbw ate bazze okukola ki okulwanirira omuntu wa bulijjo so nga ate ne bano abajja okukyankalanya ebitundu era nabo bava mu bo kakati awo bali mu kazannyo kyawo okuleka katemba gwentunuulira awo ndabawo katemba be bajja okukyankalanya abantu mu kitundu ate ne beefuula nti bazze okuyamba ki abantu kati bye bateekeddwa okukolera abantu mu bulambulukufu bibaweddeko okuleka okutandika okuzannya katemba bali mu katemba buli kimu kiggwera mu ofiisi ya pulezidenti abasuubuzi ne badduka ewa pulezidenti abakaayana olw'ettaka ne badduka ewa pulezidenti kaakati olwo njawulo ki oba lwaki bateekawo decentralization but bagamba honorable nti bali mu focus bagitadde ku social economic transformation baleeta emyoga balese parish development model kakati njagala ompeeyo olwaleero abo abantu ababenefitize mu parish development model kirungi oyogera n'omuntu omutuufu asibukira ddala ku local government nze ndi speaker wa district olwaleero njagala nkutegeeze nti n'abantu be baatagetinga okuwa ssente ezo tebamanya era abantu abafuna ku ssente za PDM be baata abalinawo abayo era bw'omubuuza kuba twali tugendayo kuba interviewing abafuna ku ssente za PDM naye ng'osanga ennyumba nga nnene ng'ennyumba enyirira ng'alina n'ebizimbe eby'enkoko awaka n'omugamba ssente zino wajja otya okuzifuna nti bwe nazifuna nafuna akakadde kamu nenyongerezaako obukadde bubiri kakati nendeeta kino
kati nebuuza tiddala gavumenti yatagetinga oyo omuntu omuwejjere ddala omuntu omuwejjere yafunye ono alina wasobola n'okwongerezaako miliyoni 2 yayitawo atya ng'ate tulina abawejjere wansi abateekeddwa okuba nga bafiibwako mu tebiyamba era biyamba bo. Omanyi Bayibuli egamba nti alina yalikola ki? Yaliyongerwako ndowooza gwe gw'omulamwa kwe batambulira. Abalina ojja kwesanga mu programs zino zonna eza gavumenti ezireetebwa ng'eyatandika okubenefitinga okuva ku mulembe gwa NADS. Era yafuna nga buli lwe kijja era ye muntu y'omu ye muntu y'oyo ng'abantu be bamwe era nga bamanyikiddwa nti ebyo bituukira wa gundi ne gundi era bw'otabeera mu kakundi ako tosobola kubanga ofuna ku bintu ebireetebwa gavumenti. Because kati batugamba abantu babere bagumu namba ya masomero yeyongedde namba ya malwaliro byeyongedde abavu bakendeddeko dyaddanalira president ng'atuga nti abantu abakuliranga olubuto luko muwendo gwesaze abantu beyongedde okufuna sente NRM ejja batwala mu nsi ensuubize. Ate ekisinga okunnuma ate abantu buli lwe bavaayo okweyongera okufuna kasente ate emisolo emipya ne gijja ne babateekako emisolo okulabira ddala nti babakuumira ddala mu bwavu. Njagala mbategeeze nti eno gavumenti eno yakoowa abagagga era tebakulimba nti eruubirirwa okuba nti ejja omuntu wa bulijjo okumwongerayo mu maaso okutuula n'abalangira nga bo. Buno obugagga buliko abalina okuba bannyini bwo. Kino njagala nkikubuulire ng'ate nkijja ku ntobo y'omutima yakoowa abagagga kubanga bw'ovaayo bw'oti ne bamanya nti ovuddeyo batandika okunoonyerezaako. Bw'oba nga togwa mu lubu lwabwe bakuteekako amaanyi ag'enjawulo. Ndabye kampuni ezigadde n'ewaffe Emityana naye nga zigadde ate bazibogera bonna bagaggawale babaleetedde baluwa gwe njagala mpeeyo omu owa bonna bagaggawale mpale erinnya ly'omuntu ogu nga wa bonna bagaggawale ddala nga gavumenti ye yamutandika nga teyasanga nga yeetandise. Njagala mpeeyo omu agaggawalidde mu myoga nga ddala gavumenti ye yamutandika. Emyoga PDM NADS bonna bagaggawale sente z'abavubuka nzezo sente we zajjira nadduka okuba nti nzijayo sente ze ez'abavubuka naye buli banka mwe natuuka nga nasookera mu Centenary ne baŋŋamba ziweddemu ne baŋŋamba kakati genda mu DFCU ne nziruka mu DFCU bwe natuuka mu DFCU ne baŋŋamba nedda ddayo mu Centenary gye baazitadde bwe naddayo mu Centenary omanyi kye baŋŋamba kakati bino bizibu wadde omanyi ky'oba okola tandika nga ggwe olinayo ky'osinga konze munnange nsobola ogenda ku kibanja kya maama wange n'ensalako ne baŋŋamba fine genda oleete endagaano y'ekibanja otandike okwewola tandika n'emitwalo 5 era bwe gutyo bwe gwali. Ez'abavubuka tezaaliyo baŋŋamba biveeko ez'abavubuka teziriyo nkugambye ezo tezaaliyo naye teri mukyala abakyala tebaliyo abagaggawalira mu nkola sente z'abakyala ziri ogambye n'ez'abavubuka nedda emyogo ogambye nedda PDM ogambye nedda nkola kyendala eriwo baleeta wano bonna bagaggawale enkola nnyingi gavumenti zeegezezzaako okuleeta naye abantu baazo abazitembeeta n'abazitembeeta nabo kizibu kubanga ojja kwesanga kati nze nja kuwa ekyokulabirako ng'ekya PDM njogera ku PDM kubanga ezze ndi butereevu mu system era njogerako nga ntegeera biki ebifa mu PDM ojja kwesanga nti omuntu afuna akakadde naye okutuuka okufuna akakadde ako nga sente wano zagenza ateekateekayo 2, 3, 4, 5 ng'emitwalo giringa 3 kati ng'agenda okutuuka okufuna akakadde in actual sense ng'afuna emitwalo 7 gana 3 gagendedde awo mu mpeeyo data leero bayiga akate munaite tulina data kuyingiza bina ate transport okujja eyo gwenna eyo nabadde envuddeyo okwetolwa ate munange leetayo zino ate jjukira abantu baffe tebamanyi leetayo zino nsobola okuyisaawo amangu ate nebaayo n'ekisingira ddala okunyiiza abaasasula sente naye ng'ate tebaafuna kakadde naye ng'obatuukako n'agamba kale nze gundi chifu namuwa sente bweziti n'angamba agenda kumpisaawo naye chifu kakati nze nafikidde lwaki nafikidde ate ogenda okulaba nga bakomyewo ewaffe mu bakulembeze kati ezo enkola za gavumenti ezireeta n'eziteeka ku mmeeza
neewa abantu baayo okulya obuli. Katuumulemu katono kiraliikizo mbuze ekibuuzo ekizibu wenkuweeyo omuntu gwe mmanyi nga yagaggawalira mu PDM mu myoga bonna bagaggawale omu yekka. Kwebaza ebigambo ebikulu ennyo ebituweereddwa Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ate era n'okuyozaayoza bannamukono bonna abazze okukiika ku kitebe kyaffe nga bakulembeddwamu Honorable Betty Namboze Bakireke. Mwenda tubeebaza olwa obujjumbize bwe mulaze ate n'okwebaza bannayuganda mwenna okwettanira nnyo kaadi za Nuupu zitundaga kaadi nga keeki eyokya. Kati ziweddewo era tuli mu kkuba ndala. Tonnafuna nange mumpa kubanza sina kibiina. Tolina kibiina ku leediyo naye nga banne twagala obebaza mwebali ddala obujjumize bwe mukoze era tubasamba bakakkamu tufunye reports nyingi wano ziweddewo wano tetulina zijja. Kyagulanyi abadde n'ensonga 3 ayogedde ku nsonga ey'okuwandiisa bannakibiina egenda mu maaso era n'obujjumbize bannayuganda bwe balaze. Nayogera ku nsonga ez'abasibe abantu baffe abakwatibwa twali mu Mother's Day kujja ku Sunday ne Olivia Lutaya n'abalala bonna bali mu mbeera emyaka 4. Nayogera ku nteekateeka y'okulumba ekitebe kyaffe Leadership Training Institute yaffe awali ekitebe ekikadde Kamokya abatamanya ngamba bazze ne basaatuuka ne bakola batya ekibiina kiwandiise bwe boyina ensonga yonna kiwandiikire ne bwogamba nti tunawandiika tujja balabula mukeerewo ku makya mugende kisazeeko mujje naye wegamba anyway tetusobola kubyewuunya nga biri mu gavumenti efaana bweti kubanga bwebonera obulaga nti gavumenti yo yakoowadda. Ate era n'ayogera ku buli bw'enguzi n'ayogera ku nsonga ezikwatagana n'ebigenda maaso mu palamenti kwegamba ebyateekebwa ku Speaker wa Parliament obuzito bugenda bwongera era n'atukakasiza era nga bwe tubali tugamba nti okutambula kwe kuvuddemu ibala. Nali wano ku Monday eyaggwa yakwana ne mukulu Bamwine ngata nze sanctions eziteekebwa ku bantu bano betulaba nti bwongedde okukonzebya eggwanga ezo sanctions lyeraga ati mwe muli banyonyonsi naye tandise okola ne mukama we mabaluwa gawandiika bagayise matuufu anti kakati galuwa gatali matuufu gonna ayasooka teri agyogerako kakati bwebanga teri agyogerako kakati neeno mu mbeera efaana bwetu ffe tujja katugere kale neyasooka yo yali nnungi nyongemu mwana so n'olwekyo ebyo byonna tujja balabisa mpaka kuwulira bubi. Okulabisa mpaka kuwulira bubi njagala otandikire buli bw'enguzi ekibuzo ky'osanze mu ddyo tubuuza nti ebyo byonna nga weebiri gavumenti ekulembera Mwami Museveni n'ekibiina kya NRM bakyasobola okutwala Uganda mu nsi ensuubize after nearly 40 years. Nkulayirira ndayira mu kitooke kya Gonja nga n'obukuba butonyerera alowooza nti gavumenti ye NRM eyina wadde 20% mu busobozi obw'okulwanyisa enguzi oli mu nsi oli mu kazinga kako kubanga obuli bw'enguzi ne NRM bifuuse kirungo. Bw'oba ogenda kukola chapati weetaaga eŋŋano weetaaga amazzi abamu bateekamu ne prestige. Okukola chapati ekola ki? Ennungi ewooma. Abamu bateekamu bata. Ate bw'omala n'obigoya tosobola kwawula n'ogamba nti prestige wuuno n'ogamba nti omunnyo guuguno n'ogamba byonna biba bifuuse wamu. Kati ne NRM obuli bw'enguzi bwafuuka ekirungo bweba kwegamba nkokoto enyweza nayogerako neŋŋamba nti bwekuba ttaka enguzi kwe yali enoonya okukulira obulungi yafuna ettaka eggimu eri NRM era bakoze kinene nnyo gyefukirira ebitongole byonna babitaddewo naye gye bakomye okuteekawo ebitongole ate enguzi yekomye okukola ki okugenda mu maaso. N'olwekyo ekibuuzo ky'obuuza nti tulinawo essuubi okujjako nga byafaayo tulabira abantu myaka 9 n'azaala omwana naye omuntu bw'abeera nga ffe mu mbeera zaffe eza bulijjo omukyala naaweza emyaka 5 nga talina kuzaala mwana
ebiseera ebisinga kiba chances ziba ntono nnyo ogamba nti ayinza okuzaala omwana. So n'olwekyo NRM abalowooza nti kugira emyaka gyetukalakase nti balowooza nti waliwo obuli bw'enguzi, waliwo ekyamagero, President awandika ebbaluwa ezifaana zitya ku buli bw'enguzi ogamba nti basobola obulwanyisa, kubeera ng'okutuma kw'eggambo bya Hong Kong ku bigere nti tambula ogende Hong Kong. Ate okutuusa obuweereza ku bantu osanze mbuza honorable ku PDM emyoga President buli wayogeraga nti 2013 ebitundu by'Abannayuganda 69 ku buli 100 bali mu subsistence economy bakolera kida kyonka, naye kati ebitundu ebyo bisse nnyo tebikyawera na anti kakati omanyi bwe twogera nizo okwera binesonge bwe twogera ku nsonga eyo adenda bidensonge ekulu mukama wange gyakonyeeko eya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nsonga eyo nkulu nnyo agikonyeeko n'agamba twongere okusabira Kabaka ate buli omu alumirwa Kabaka era buli omu bw'avaayo n'abuuza alubuuza mu mukwano na kwagala. N'olwekyo ffenna tubeera tulina obuvunaanyizibwa okukuuma Kabaka, tulina obuvunaanyizibwa bw'omusabira, tulina obuvunaanyizibwa naye n'akuutira buli yenna akozesa social media ngayogera ku nsonga za Kabaka azoogere n'ekitiibwa ekijja mu Bwakabaka. N'olwekyo obubaka bubadde bukulu nnyo obwo obw'okubeera nti twogere ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka tuzoogereko nga tewali kutya naye mu bukakkamu n'ekitiibwa. Akati bino bye bagamba ebyokugamba nti services zigenze mu bantu, njagala nkutegeeze olwaleero abantu mu ggwanga lyonna woyinza okulabira ddala nti abantu bagenda mu maaso nga basinzira mu nsawo zaabwe. Omuntu yenna ali eyo ng'olaba nti embeera gy'olimu osobola okulya ky'oyagala, ng'osobola okusomesa omwana gy'oyagala, ng'osobola okulwalira gy'oyagala, ng'osobola okusula nga bw'oyagala, ng'osobola okutambula nga bw'oyagala, awo NRM yakununudde. Bw'obanga ebyo bitaano ebyo obikola ki? Obirina. Naye bw'obeera nga tolya ky'oyagala wazira olya ky'osobola, nga tosomeseza mwana gy'oyagala wabula gy'osobola, nate njagala nnyo omwana wange agende ku Kisaasi College naye sisobolayo, kamaliga mutwala wano eri teba choice yo, eba choice yo lwaki? Lwa mbeera. Nandigenze mu ddwaliro erisingakaawo naye munnange ssente naazijjawa kangende wano ku kalwaliro ka health center simeka libutuuse ku 8 health center 8 omanyi 1 2 3 4 bigamba twabeeranga n'amalwaliro nti lumanyi hospital yiyo nga bukimu kiri awo. Naye ono wa health center wana kusindika nagenda ku 2 ku 3 nakusindika ku 3 owa 3 nakusindika ku 4 4 nakusindika ku 5 yonna nga teri ddagala. So n'olwekyo bw'obeera nga oli mu mbeera efaana bw'etyo nkakasa bulungi nnyo toyinza kuŋŋamba nti services z'NRM zikutuuseeko nga olidde ekyeggulo si kyoyagala wakira kyosobodde, abamu ng'ekyeggulo baakigatta nga muyina kulya kisalabudde lwa mbeera. So n'olwekyo bino ebintu by'okugamba nti NRM etuuse kukuta balina calculations ze bakolera mu office, naye nga bw'otuuka ku ground ndaba ebya NADS bwe byafaanananga. Baateekanga obupande obunene mu bwa NADS ne bateekawo obw'embuzi ne bateekawo obw'emmanyi meka naye ogenda okunoonyereza ddala nti baluwa lusuku oli atobe na lusuku lwe aba-NADS nga bajja nga bakulabamu katono nnyo ti katuteekewo nti NADS. Balina program ze kubakola ku radio kunze neewunya ng'abantu muboogera mbu NADS etugaggawaza sikitegeera. N'olwekyo bazikola pulogulamu okwo nga boogera ebintu naye ng'abantu beefuddeko ku lwabwe ne batetenkanya ku lwabwe. So n'olwekyo ze nandisuubidde nti olwaleero bannayuganda Mukama Katonda atwagala nnyo, atukwatiridde nnyo kubanga embeera gye tuwangaaliramu ku ssente ezibbibwa mu ggwanga, ku bulumi obw'enjawulo butagamba abantu babeera nga tebaagala na kulumirwa n'abantu bwe twandiyise babosi baffe bye basuubuzi, babosi baabo abali mu gavumenti okuva dda ku Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, babosi baabo abasasula basuubuzi. Naye babeera nga abasuubuzi abo abawuwa kubanga eggwanga lirimidde okumuwa musolo. Bwe tugamba omuwa musolo majorly twatugera abasuubuzi
naye bwekibiranga n'abasuubuzi temusobola bawuliriza mumanyi bulungi nti be bakama bammwe oba muli mu URA oba muli mu palamenti oba muli mu state house be basasula ssente zemulya engoye zemwambala basuubuzi bano ne stocks zemwambala naye bwekibiranga bagambye tulina ensonga 10 n'olemwa n'okuwulizaako ensonga 2 tizino waneka nziwulirize eri bakama bange olabira ddala nga eggwanga we lituuse wayitaaga kusabirwa nnyo naye nga si kusaba kokka tulina n'okubeera nga tukola kubanga ffe tukkiriza bulungi nnyo ekintu bwe kibeera nga olaba kikyamu nnyo olina kukozesa ebintu bisatu either kijjewo n'omukono gwo nti nedda kubanga President Museveni bwe yalabanga embeera etabuse ng'alina by'atayagala yakwata mukono gwe n'akwata emmundu n'agenda n'ajjawo gavumenti ebbi eyaliwo ekyo yakisobola era awo mu ekyo yali atambulira ddala mu obusiraamu nga bwe bugamba kijjewo n'omukono ekyokubiri oba nga omukono togusobodde kubanga President Museveni yasobola okufuna ebyuma n'agenda n'ebyuma 27 naye oba tosobodde kukola kya President Museveni kyeyakola kyogereko ogaana otukola ki kyogereko nti obuli bw'enguzi bubi okukozesa ssente z'omusolo mu ngeri efaana bwetyo okweyagaliza kokka okubeera nti buli kimu kigagajambula kibi kyogereko wano naye bw'oba tosobodde ekyo then kitamwe naye okutamwa buba bukkakkamu bwa bukkiriza. Okay, well, honorable tosobira because bonnyonnyolo laganga essuubi eriweddewo nti everything is gone. Government ekulembera mwamu tena kyesobola kukyusa. Therefore what should Ugandans do? NUPA solution. Come again? NUPA solution. Kyengamba abannayuganda bakole ffe tetwagala kugenda mu nsiko kubanga n'ensiko tezikyaliyo kubanga ebibira babimazeewo naye gwe kennyini osobola okukyusa eggwanga lyo. President yatugamba omusango yaguzza mu kkooti yaki ey'abantu. Gwe kennyini keera ku makya ku budde bw'okulonda londa NUP esobole okununula eggwanga. Lwaki nkugamba bwe ntyo? Nze nalondebwa mu kibiina kya National Unity Platform naye ate nendayirira mu kibiina kyaki ekya NRM era NRM njitegedde nnyo luli nagitegeera nga ndi bbali. Nolayira mu government ya NRM? Nendayirira mu government ya NRM. Kaakati ndi munda muyo nkolera muyo nga speaker byonna byekola kati ndi mu system mbiraba kati bwe nkugamba nti tekyalina ssuubi ligenda kuzza bannayuganda ngulu mbeera mutuufu kuba buli kitongole kyayo kyonna kyonoonese nnyo beyond kifudde. Batuwa manifesto honorable y'emyaka gino 5 era batuga principles zaabwe democracy, pan-Africanism, patriotism, socio-economic transformation. Webali njagala olwaleero tuve ku mpapula tuke wansi ku ground tulabe biki ebikolebwa. Biki ebiri ku ground? Biki ebikole enguzi bagiyonsezza abaana bakulidde muyo kaakati bagisimbye ekuze emeze n'ebibala kati ekola ki esuula. Njagala ombulire ku buli kitongole kya gavumenti ekisinga okuluma osomesa omwana wo mu bugubi n'amaliriza okusoma mu bugubi n'atuuka okusaba omulimu nga tasobola kufuna mulimu ku merit. Nkyogera nga nkikakasa nti abaana eyo gye balaajanira okufuna emirimu tewali mwana ayitawo ddala mu service commission nga talina kaatodde mu kwebuzaabuza okuyitiridde. Kaakati omuntu oyo ng'ayise mu service commission ng'omusasuza ssente bw'anaatuuka okuweereza service onaayimirira otya mu maaso ge omugambe nti njagala okole kino ng'amanyi nti omulimu ogwo yagugula. Omusawo era ogenda kumugamba otya ye okakasizza otya nti oyo gw'oyisizzaawo ye mutuufu kuba ye bw'akuwa ssente kitegeeza ne interview aba akoze eki abaagiyise. Be bantu betulaba obwana buno obufa mu zzaaliro nga bwali badde tebukola ki tebufa kubanga gw'ofudde kukukkusa lubuto lwo tofudde ku service delivery n'olowooza nti eno ensi mw'owangaalira ate otema ettabi kw'otudde. Kubanga bw'obanga oyisizzaawo omusawo atalina bisaanizo kubanga akuwadde ssente enkya bw'onaalwala agenda okujjanjaba. Embeera y'amalwaliro eri etya mu Mityana gy'ova for example? Embeera y'amalwaliro mu Mityana, malwaliro, masomero, nguudo, ova ku ground at least. Ku ground ate nze njagala neebaze bannamityana
kubanga balengerera wala ne balonda aba NUP okusinga era kye kituyambye kuba ekyaffe kyakulabisa akawombo kaabwe twakalinnyamu ti ssente luli bwe zajjanga basalangawo ne batuula ne bazigabana naye kati olw'okuba gye tuli tebasobola kuzituwa ate era naffe tetusobola kuzikkiriza naye tufuba okulaba nti tubanyigiriza ne zikola ekyo kye ziteekeddwa okukola lwakubeera weesanga nga waliwo embeera eteekebwawo nga balina okuzzaayo ekintu kino nali sikitegeera bulungi saagala kwogera ku mugenzi naye lumu tuba tuli mmengaawo omugenzi Katolu bw'ama n'agamba nze nafuuka ddiira kati muyisa ssente mmeka mu bajeti yammwe ya district n'agamba nti nze nsobola okubapangira ne mbayisizaawo ne muyisa ssente ezisinga waawo obungi naye nga mumanya mujja kukola ki mujja kubako ne kyemumpa kitegeera mulina gye mujja okuzizza gye tujja okuzigabanira nze namugambirawo namugamba nze ekyo kijja kumbeerera kizibu naye nga kiraga nti kati ffe singa naffe ab'emityana twakikkiriza naffe kyali badde kijja kikolebwa emityana kati bwe kyali kyagala okukolebwa emityana kitegeeza waliwo ne district endala ezikozesa ekintu ekyo nti ssente zijjira ku akawunti ya district naye wano mu kuzisaasaanya kyangu nnyo ekyokulaga paperwork olaga accountability kyangu nnyo ekyo kye baasooka okusoma ekya accountability ku paper kyangu nnyo naye okutuuka ku ground okutuuka ku ground ssente zigenda zijja tulina kano kakyeyini katugabane kakyeyini katugabana okuviira ddala waggulu ono n'afunako ono n'atemako nono n'atemako ne zigenda okutuuka ku senior beneficiary nga takyalina kyasobola kuzikozesa nga takyalina bw'asobola kati sisitimu eyo eri mu misuwa gy'abantu abo kizibu nnyo okugijjawo okuleka ng'ekikolo kitemeddwa bannayuganda ne balyoka badde engulu Haji Latif singa ddala gavumenti eno terina kyekoze oba nti byekoze biragaya tebakyasobola kutuusa buweereza ku bantu abantu baali badde babalondanga buli luvannyuma lwa myaka 5 ate be balonda kakati one bobuzza ki ate be babalonda waliwo ebintu ebimu no according to the electoral commission akakiiko ebyokulonda anti nkugambe yawula paperwork ne ground kakati biri bya mpapula kubanga kyolina okumanya muganda waffe ani alonda akakiiko ak'ebyokulonda mu mateeka akakkirizibwa okuba kuteekateeka akalulu kabala ak'ekitiibwa ka independent kati wakugula kyo kisekerera awidege joggumiza akagambo mu bintu olukunkumuliro bye twasaba electoral reforms kyomukisa omulungi nali mu parliament by then bye twasaba nga twagala enkyukakyuka mu electoral reforms mu mateeka gafuga ebyokulonda baalaba ekyali ekinene nnyo kyakwongera ka independent kokka ke kakyuka era bwe bakwongerako ne bakakasa ddala nti bali dependent ndowooza ebintu byonna nga bitubyogedde ebyakakiiko odogera ku independent electoral commission nga nkugamba nti akakiiko kazze kalangirira kateekateeka okulonda after every 5 years ne kabala ne kalangirira anti byegambye nti akakiiko ko kakoze nnyo era ndowooza tulina okukeebaza ennyo bwe twasaba mu reforms zonna ne bakawo ekigambo ekisooka nti independent era ddala kali dependent so nolwekyo mu mbeera efaana bwetyo toyinza kungamba nti omanyi byekalangira byebyo basajja battu ne gye babirangirira ne bigiyitira si be balina kuvunaanyizibwa babeerawo nga kifaananyi naddala ku ntebe eya waggulu babeera kifaananyi ziba kondiyo tebabayisamu buyisa ti mulangirire bino byebizze ebyo byonna tubimanyi so nolwekyo tulabira ddala nga bino byonna byonna bannayuganda bye balimu wadde nga wawaddewo embeera efaana bwetyo ey'okubeera nti waliwo kibba bululu waliwo kikyusa results waliwo kiwamba bantu waliwo olaba netubeera mu by elections nawe walaba ekyali ekayunga nakwedde olaba ekyali ekayunga tosobola n'omulundi n'ogumu
nukasita bw'obeera mu kalulu bwana kungu tolibadde mu bya bululu nze mbadde mu byobululu okumala emyaka 25 naye omuntu bwakudisorganizingira aba polling agents ekiro ekyo n'abakwata bonna okutandika okuli grouping ogamba nti ofuna abalala si kyangu abamaze okudisorganizinga so nolwekyo tulabye abantu baffe bangi nnyo nga babakwata baje ku polling station aba NUP be baleeta obuvuyo ku polling stations be bakwata bokka kujjawo bantu abayinza okugamba tulaba ssebo tulaba okuba ekifaananyi bakukwata so nolwekyo biro byonna bina tubirabye mu bitundu by'obululu bingi nnyo nenjagala bakakasa bannayuganda bino tebiyinza tumala mu maanyi tumanyi bulungi nnyo nti gavumenti zonna zonna ezabannakyemalira zikozesa ebintu bya mirundi 5 okwemeza mu buyinza naye ku nkomero ya byonna era obuyinza buddayo eri bantu kubanga ssemateeka article number 1 power belongs to the people okitegeera akati bwabyenanga bo bamanyi nti tulina judiciary tujja gikosa byeyagala tulina parliament tujja gikosa byeyagala tulina amagye tujja kukosa byetwagala tulina akakiiko ebyokulonda tujja kukosa byetwagala tulina police tujja gikosa byetwagala ebyo bisoboka naye gavumenti zonna ezibadde zabannakyemalira olonna gye zibadde institutions ezo 5 babadde bazikozesa naye tekibaganye teziganye gavumenti ez'okugwa so nolwekyo nze kyobola bati kugamba sigwamu maanyi n'omulundi n'ogumu kugamba nti bannange bano balina amagye kubanga abamagye abamu bakada ntala bakada abatuuka nezikuziraani batandika n'okwogera nti ffe tuli b'NRM ninga bamagye bakuba ne campaign noga nti wamagye wuyo atambula mukulu geno ninga akulwa campaign ebyo twabimanyira abapoliisi ba DPC ba RPC bakada benyini abawedde emirimu ebyo twabimanyira naye tukakasa bulungi nnyo nti ekikudde obudde kiraatira obukola ki obuta era kakasa bulungi nti bonna abeerimbika nze ne wendi enguzi tebajja kumbikirira ze bajja kunkolayo bati records president atugambye president waffe twogera president wa NUP president waffe Kyagulanyi nti kamera za mwezi no kyakulwanyisa kinene buli woolaba embeera etambula bulungi bakafaananyi bakifaananyi ebifaananyi ebyo mugenze bikuba biyambye nnyo kukola rekodi ez'amaanyi nti kati olwaleero Uganda mu mawanga gonna bagiteesaako mu bugiteesaako nga tumaze ogirabisa naye abagirabisizza bebabakuba ebifaananyi eyo wansi eyo mu byalo eyo ne babitusindikira okutulugunya okubeera yonna byonna gye mulaba gwe bakafaananyi tokayana nabo kuba tolina mundu gwe mundu yo kamera gikozese so nolwekyo kakasa bulungi nnyo nti biro byonna NRM teyina kyeyinza kwongera ku ggwanga lino teyina kyeyinza kwongera kugamba nti era bwentunula bambi abasuubuzi bambi nga bakaaba ne balajana nogamba nange abasuubuzi tukoze tutya mu mbeera zonna okuggyako abasuubuzi manyi bulungi nnyo nti ddala kizibu nnyo okuvaayo n'ogamba nti oliwo opposition ng'oli musuubuzi kubanga ojja kufuna akazito kangi nnyo bitegeera naye oyinza okuvaayo era abamu bavaayo ne baga tuli b'NRM tulaba bavuga ne pikipiki n'ezimotoka ne baziteekako ebipande ne bateekako jaketi ne bateekako ebyayero ne bateekako muhoozi muke ayitawo buyisi naye nga mu mutima bamanyi kibalina okitegeera so n'olwekyo njagala mbakakase nti bino byonna bikolebwa naye mukolebwa kwabyo temuggwamu maanyi oweNUP yonna gyeri owenkyukakyuka yonna gy'oli manya nti bijja kuvaawo tujja kubeera nga tutambula mu ebisinga okuba ennungi kale webale kubanga owuliriza ku Radio 4 njagala kufuna kusimu kati naye nga sinaba honorable ina kyoyogerako ku suubi jerire because NUP government ya jama naye mugenda kuyita mwagenda mukalubira biri mugumu ne mulemero kwato bukulembeze then oyagala abantu bakole ki because mwatugamba abantu babalonda yes nze nsaba abatuwuliriza kati ngaffe waffe Mityana akalulu kaali kangi ne kabalemerera bagezaako byonna bye bagezaako okukola naye ng'amaanyi g'abantu gasazeewo era ffe twogera nga twenyumiriza mu NUP ne tugamba nti Mityana ye mmeka wa NUP kuba abakulembeze abasinga okulondebwa Mityana baali ba NUP naye njagala kireme koma Mityana wokka kyeyongere kireme koma mu Central wano wokka kyeyongereyo ne mu bitundu ebirala abantu mugende mulonde temutiisibwa mugende mulonde akalulu bwe kanaabeera nga kayitiridde obungi kajja kubalemerera okukwatamu nze ekyo kyennyinza okutegeeza abatuwuliriza
Okay. Kale kankufune ku simu 0752 ne 03 oyogereko n'abakulu nga bw'obawulidde olunaku olwaleero 0752 ate weerabira kumpa amannya ne gy'osenzedde. Ate n'omukyala aliyo mu disitulikiti y'Emityana wa NUP Tata Jona abadde Tata Jona Tata Jona Tata Jona leero tubadde ku kitebe kyaffe e Kavule. President Robert Sentamu Kyagulanyi akkaatiriza nti tewali alina kifo kya bwannannyini, ebifo byonna bivuganyizibwako. Ate era singa weegendereza bulungi bwe natandise nagambye nti nzize okuvuganya ku kaadi eya National Unity Platform ku kifo eky'omubaka omukyala akiikira disitulikiti y'Emityana. Kati nkusaba ontegeere bulungi, nvuganya ku kaadi ekyo kitegeeza nti bwe siiyitemu ku kaadi nja kulekera yenna anaabeera ayiseemu okusigala ng'ayimiridde ku lwa NUP Emityana. Ndowooza ontegedde bulungi, sirwanyisa aliyo wabula nvuganya ku kaadi ya kibiina. Njagala okuddamu omwami ono asembyeyo kuba nayo nsonga nkulu, obudde buyinza okunzigwako nga sinnaba kumuddamu. Agambye nti siina balabe bange, abalabe bange bangi era weebali nga n'abali mu gavumenti nabo kati balabe bange kuba balabe bansawo zange. Sifunanga bwe nnina kufuna, naye sinnagamba nti gavumenti eno terina kyekoze. Bwana Kungu bwe wabadde otandika wagambye nti gavumenti eno ekyalina kyesobola okwongera ku bannayuganda. Ekibuuzo kyo tekyabadde nti gavumenti eno erina kyekoledde bannayuganda. Era awo wennyini nange we natandikidde ne ŋŋamba nti tekyalina kyesobola kwongera ku bannayuganda kuba n'ebirungi byekoze ebyozezza kati ng'evulunga mu ttaka, era n'endeeta n'ekyokulabirako eky'olugoye ng'omaze okulooza n'olwanika bulungi ne lugwa mu ki mu bitaba. Ekyo njagala ontegeere bulungi, ate era it is on record. Siri omu ku abo abataataaganya puroguramu ezo ezivudde mu gavumenti nga zakulaakulanya abantu, era nnyimirira ku kazindaalo ne ŋŋamba nti ssente za YLP zizze mugende muziggyeyo, ssente za PDM zizze mugende muziggyeyo, wabula ebirumira ebifumbekedde mu puroguramu ezo kye ŋŋambiddeko nti enguzi eri at its highest kuba nazze okugirwanyisa era naye amaliriza bakoze eki bagimuwadde. Recently twafuna MS waffe medical superintendent wa Mityana General Hospital yasibibwa ng'asibiddwa kibagamba nti state IGG office ya IGG yajja nemusiba era n'abeerayo weekend namba ng'eddwaliro abalwadde tebali mu kufiibwako kubanga MS asibiddwa, naye okugenda okubyetooloola byonna era nga byalimu okugulirira okubanga MS asiba olw'okubanga waliwo omuntu omulala ayagala ekifo kyaki ekya MS. Kati nzawo wensinziira ne ŋŋamba nti gavumenti eno tekyalina maaso gyetwala bannayuganda, byeyozezza obulungi byonna kaakati ebbanga lyonna kati eyoza evulunga mu ttaka. Ekyo nsaba bwana Tata Jona nedda asembyeyo. Okay. Mwami Kahamba Kyankwanzi ow'Ekyankwazi antegeere bulungi. Okay. Okwegabira bwana Medi nti okwegabira enguzi bo baffe ng'aba NUP tugenda kukola tutya okukyusa ekyenguzi. Kaakati okukyusa enguzi ekyo kitandika naawe. Enguzi mu abasinga okugifukirira gwe kennyini salawo gavumenti sijja kugiwa, naye bw'okirekera ffe abakulembeze kuba tujja kujja tukugambe nti bw'oba weewandiisa mu PDM towaayo wadde ekiki 10 naye gwe kennyini gw'ojja okugenda ate oweeyo 10 bwe banaamala okukubba olyoka ojja ogambe nti ate banzibya, naye nga tukulabudde ne tukugamba nti towaayo. Gwe gamba oyo akusasuza ssente ez'omuloope nga tonnaba kuwaayo ssente. That is mindset change. Ekyo kitandika naawe. Ebiseera ebisinga mutulekera nnyo omugugu abakulembeze naye nga nammwe temufuddeeyo kubanga mwerwaniriranga mmwe. Okay. Bw'osanga akukaabirako naawe ng'okola ki ng'okaaba, naye temufukirira nguzi, temufukirira abantu abo abalya nga bateeka mu mbuto zaabwe.
Pozi ebyo si bye bibadde ebyange ebinkwatako obutere. Haji tandikira. Njagala kwebaza abantu mwenna abakubya amasimu n'abatasobodde abawuliriza naye waliwo eddoboozi erimu lyempita nti ayiseemu ku ssimu n'abeera nga eddoboozi libadde voice of hopelessness. Kwegamba nga essuubi limuweddemu mukole bye mwagala oba muvuga mukule oba mulubera ggwanga litya. Nkusaba ekyobugagga kyotasobola kwejjako mu bulamu ly'essuubi. Nkusaba yenna bw'owulira ng'otendewaliddwa bw'owulira ng'olina ekikkalubidde kyonna ng'olabira ddala nti gavumenti yandibadde yagenda luli sigaza essuubi. Essuubi kya bugagga kirungi nnyo kitulina okutambula nakyo era tumanye bulungi nnyo ti essuubi erijja tutuusa ku bintu bingi. Tubeere nga tuzzaamu abantu amaanyi era pulezidenti waffe era tubadde n'ennyimba zetuyimba ezituzzaamu amaanyi ezituzzaamu essuubi. N'ekyo ze kyenjagala obakakasa nti bingi nnyo tebitambula ebitambula ebintu byonna biri upside down mu mbeera zonna si byagamba nti gamba buli kimu kyotunuulira tekikuzzaamu maanyi naye Mukama akyatutaddewo. Era nkasa bulungi nnyo nti tujja kubeera basaale tujja kubeera ba agents ab'enkyukakyuka abagenda okulaba nti eggwanga lyaffe lino lifuna ku ssuubi eryadda ddala kubanga bw'ogamba nti olwala ngenda kusomesa mwana tolina ssuubi bw'ogamba nti bannange basuubuzi bali bwe bati nabo bali mu kuwankawanka tebalina ssuubi bw'ogamba nti tugenda kukola bwegamba buli kimu kyonna bwe tudda mu byobufuzi omanyita tugenze mukalu tukamanyi bulungi nnyo enteeka gye bakategekamu naye mu ebyo byennyini bye bategeka Mukama mwayitidde okutaasa amawanga mangi agabadde geefuula nti go gayina institution ezo zonna gasobola okukola byonna bye baagala ku nkomerero ya byonna era amaanyi ga Katonda ne gabeerawo era amaanyi g'abantu ne gakola. N'ekyo njagala obeebaze nnyo mwebali nnyo mwebali ddala ate n'okwongera okukunga banna NUP mwonna mu ggwanga oli wa NUP oyagala wa NUP oyagala kuwasa mu NUP oyagala kufumbiza mu NUP oyagala kukolagana wa NUP mugende mwewandiise kaadi za Ssenyulu 10 waba bangaite batukubideko eno kaadi za mutwalo konze nedda abo bafere ate 5 tine abo bafere kaadi ya Ssenyulu 10 lokka naye olwokuba abantu bamanyi nti ekibiina kyaffe kiganzi nga balowooza nti bayinza okuyita mu mivuyo oli nagenda nakubisa bukaadi bwe ntitunda Ssenyulu mutwalo tewali kaadi esukka Ssenyulu 10 naye tubasaba mwenna mujumbire okwewandiisa mujumbire kubanga twagala ba members bangi tumanyi bulungi nnyo ekibiina kyetaaga abawagizi ne kyetaaga nnyo bammemba tubeetaaga nnyo okulaba nti yes NUP yaffe bammemba buli bameka. Njagala okukubiriza baregistrars mwenna abakwatiddwa aweereddwa omulimu guno totunuulira ku ani gwegenda owandiika abantu be NUP bonna bawandiike toteekamu bya bufuzi tati gundi oyo akolagana ne gundi oyo gundi ndowooza wa gundi gwegenda owandiika abantu bonna bafune kaadi banafa abakawempe empya banafa abakawempe division enteekateeka kawempe south wamu ne kawempe north enteekateeka zitambula bulungi nnyo era tubasaba mukolagane ne baregistrars bonna mu nteekateeka efaana bwetyo mu Kiganda program ejja kubeerawo enkya ne mu mpererwawo mu kawempe 2 munolwekyo mujumbire mu Uganda yonna okwewandiisa kaadi yesi ntono naye tugenda zikubisa mpola tujja zikubazibirawo mu bungi waza buli register buli womazaawo ng'otugamba nti nga bakola ki nga bongere kaadi mwebali nnyo mwebali ddala njagala musagale nga muyina essuubi nga mumanyi bulungi nnyo nti gavumenti zonna ez'abannakyemalira zibaako ebintu bingi ebikolebwa ebiraga nti obubonero bulaga nti gavumenti zigenda kugwa mwebali nnyo mwebali ddala Ssaabasajja Kabaka awangaale ate tumwongere omusabira Ssaabasajja Kabaka abeere nga asimatuka emitego gyonna wamu n'obulwadde bwonna obumuluma awangaale maaso mo tugenda mawulire kati